za awamu mwenna naye kankuweeko nnya kitundu abatulaba bigenda maaso tumaliriza tutya ku nsonga eyo honorable Mukyana agambye nti etteeka eryatutegundi mu high court lugolo binani kitutu ne nandutu lyerina okutwala bano libatwala byafudde dda babiziise kakati twogera naye tumaliza lumbe naye bannange ntwala omukisa guno okukulisaayo bye tubadde nammwe enyamiringa mu kapeke tukanyiza n'abantu baffe mu lukoola nti okusimba emiti kisoboka mu faamu ezo era emiti okusinziira ku kitundu kyaffe omuti gwe bayita guliveria gukola ekisiikirize kirungi ate ente tezigulya ekitaffeeri nakyo kikola bulungi ente tezikirya so tusobola okugera n'ebibala ebyo naye omuyembe ente zimanyi okumira omuyembe ne ziyisibwa bubi ate olumu abaana bakuba n'emiyembe nga mito emiyembe egyo ne gikuba ebisolo ne giyisibwa bubi so mugende mugira mubadde ku bitaffeeri era tukanyiza n'abamu ku babaddeyo emiti egyo ngenda gibaleetera olukoola lwaffe bannange lwokya nnyo twetaaga okulutereeza naye era ntwala omukisa guno okwebaza abantu ab'enjawulo tubadde ku kisaawe ekisweka mu kyekumbya sub-county nga abakyala bagenda kusamba omupiira gw'ebigere kati abakyala basamba omupiira gw'ebigere balina ne ttiimu zaabwe naye n'ebirala nga tubyogerera ku kisaawe okwo abakyala nga bajjayo ebizibu byabwe naddala ku mazzi ku ttaka omanyi ewaffe ettaka lifuuse ettaka abaasenga okumpi n'ebibira tebakola nsobi bannange naye mmwe be baawadde obuyinza okulabirira ebibira ebyo mwefudde ebbereegye kye baabawadde nakyo mulaba tekibamala mulumbye communities ezisemberedde ebibira kino kiri mu muluka gw'ekiryankonzi kale enkandwa yenna okutwaliza awamu kubanga forest reserve y'erunga etwala eyo yonna naye nene ebukomero ewaffe ne mukyekumbya gwe ntwali n'ekayunga yonna n'ebuyikwe omuliro ogwo tetumanyi gye mugujja mutunuulidde nnyo bizinensi ate nga twagala mugatte bizinensi ku by'obutonde bw'ensi kuba tubalaba temunnasimba muti muzaalirwano gwonna muli mu payini na kalitunsi kakati emiti emizaalirwano tetugiraba mu forest reserves ze baabawa naye abantu abaliraanyewo baali basinga mu public land waliwo n'ebyapa ebya mayiro ebyagwibwamu kitegeeza nti muyingiridde nnyo so aba NFA mukimanye mukyalina abantu baffe ab'okuluyirira abo tetujja bavaako era ntwala omukisa guno okubategeeza nti ebintu nga bwe mubiraba amasannyalaze ab'Kabutemba mwandajjanira dda nange n'ekiyisaamu naye mulimu ebyobufuzi mulimu n'ebya politics oli bw'agamba nti nno emmundu yokka gye bakozesa byonna babigatta wamu politics bw'agaana nga baleetamu awo akamundu okukutiisatiisa n'olw'ensonga eyo okusigala ng'oli ku mulamwa tekirwaza kubanga ekituufu kiri nti bw'oyogera ofa n'atayogera ajja kufa mukulu w'omukyana tutugambye buli mubiri gwa kufuuka mu nvunyu so baako kyokola okulabika nti tugenda mu maaso era njagaliza abantu mwenna enkiiko zo zituula naye resolutions ezikolebwa singa tubeerayo n'akapima percentage gye tuteeka mu nkola resolutions mu town council district council mu parliament oyinza n'okulwala ng'otegedde ebintu ebyo batumiddeko nnyo mwenna okulukagali bwe bali kutuuliza Kibuga Town Council meeting abavubuka enkya mutuule bulungi ate n'abakyala naffe tutuule bulungi mu nkiiko ezo naye nga tulwana okulaba nti resolutions zetusazeewo zigenda mu maaso webali nnyo Honorable Kiwanda nzewo kusiibula nange njagala okwebaza abantu betwali nabo erwengo jo mu Bukoto South mbasabeera okugendera ku bye twasazeewo mu Bukoto South nga mukolayo ki twatu mulimu gwange ssentebe wa NRM wa Buganda gye nabadde nsinkanye bakulembeze nga lukaaga awa Bukoto South bye twakkiriziganyizza kugenda nabyo mu maaso n'okwongera okubasaba okubeera obumu okusonyiwagana ebyaliwo tusobole okuddiŋŋana n'okusobola okutuuka awo tulina okutuuka mu 2026
nyongera okubasaasirako mwe nabijjungwe olwa muganda wange mukwano gwange gali kuwa kitalo nnyo kuba tujja kuwerekera enkya naye mu byonna kye tubaddeko olwaleero kwokongera okubategeeza nti okusinziira ku kunoonyereza kw'omuwabuzi wa gavumenti mu byamateeka DPP bwe yatunuulidde fayiro y'owekitiibwa Robina Nabbanja teyagirabyemu kantu konna n'abalala teyagirabyemu kantu konna ne fayiro y'owekitiibwa Anita Among teyagirabyemu kantu konna yes Jessica Alupo n'abalala 17 awamu ekyo yenkola buli wabeerawo omusango bagutwala wa DPP n'atunuulira bwalaba tewali bujulizi naga eno fayiro tebitusosekwa n'owokka n'enkyayina gyajja okugoba ne wiiki ejyayina emisawiro endala gyazza okugoba zino muzibuliddeko olw'ensonga nti zino z'abanene naye DPP kino gwe mulimu gwe kutunula naga wadde waliwo kyonna kira ayogedde naga nti banaye twali tusobola kusiba busibi bantu kubatwala mu kkooti olwokuba timumwagala mulabeko nga vice president oba speaker oba prime minister ali mu kaguli so njagala kubategeeza naye linda ngo bategeeza naye ona byatomedde biri kuteeka suspect property is my receiving is my possession ekitegeeza noli yakoze ensobi ebyo byabadde asoma abisome ku fayiro ya Mwami Lugoloobi of course saagala nnyo genda mu details zaazo naye abadde ngaatulaga impression nti abantu bano bagende wa Kitutu gwe balowooza nti yali eby'amabaati gye baagajja which is not true. I didn't say that. Which is not true. Go mukyala atugambye nti abantu yes anti yagambye nti bwe yatunde fayiro z'abano baasaba n'ebbaluwa azirina omuntu nga yasaba amabaati era ne gamuweebwa mu butuufu so kakati nze ndowooza nti ekyo DPP kye yakoze basebo ne banyabo temukirowooza nti kipya emisango gyonna abamu ku mwabaddeko mu kkooti mumanyi okubiwulizanga nti omwabi wa gavumenti yatunde mu fayiro nalaba egimu gigendamu egimu giri mu madaali nagirigita kubanga berawo bintu bingi mbamu emiso ebimu birimu okwaza kyova olaba mbasaba temukolanga kintu kye bayita mu justice temusaliranga muntu musango nga wakomulako nomugamba oyo gumusinze bamukole kino oba tumuteme oba tumukole bweti kubanga ebiseera ebimu abantu abamu bagewayirizibwa abalala bagenda mu mbeera ng'embeera eyo mututte mu nsonga eyo ate takigenzeemu olw'ensonga nti yakigenderedde okukikola mu ngeri efaanana bwetu so basabo ne banyabo twetaaga katukolera twetaaga okutambula ekyamabaati DPP yatugambye bwe kyakomye bwaba nga waliwo bikyaliko manye emisango egijja genda mu maaso but as far as I know kasita DPP amala okusalawo let's move ahead tugende tukole ebirala ebitukwata kukati mu kiseera kino webale nnyo honorable kisoboka honorable Ruta naawe kozesa udakiko njagala kwebaza